Kyakubiri program Kingido Muto kyatera nga kyekisembayo olunaku olwaleero tukyatunulira nsonga za kasasiro mu Kampala. Tuline Dr. Sarah Zarango okuva mu KCCA ayongera okutulambika ku butya bwe tulina okukwata kasasiro waffe okusobola okukuuma amaka gaffe nga mayonjo n'okwekuuma nga tuli bayonjo ku lw'obulungi bwaffe n'olw'obulungi bw'ekibuga Kampala n'eggwanga Uganda okutwaliza wammwe. Tugendedde mu kuwummulako nga tubuulidde ku nsonga engeri gye tulina okukendeeza ku kasasiro mu maka gaffe okusingira ddala nga tuyita mu kumwawo okwawula oyo avunda kwatavunda oba olina obucupa biveeraveera n'obyawula ku ssaani ku mmere oba olina ebimere ebisigalidde ebikuta oba byamatooke bye bivunda okusobola okufunamu ku kasente oba n'okukendeeza ku ssente z'ogenda okumusasulira kubanga abamukunonako bajja kusaba ssente okusinziira ku bungi bwa kasasiro gw'oba olina nga bw'atunnyonnyodde mu kitundu ekisoose kino. Ekyokubiri agenda kuba atubuulira dokita ogenda tubuulira biki bye tugenda okugoberera ku lunaku olw'okulongoosa. Tugenda kukola biki bye tutalina kukola do's and don'ts ku lunaku olwo lwa 29 Saturday jja. Neyanziza olw'ekibuuzo ekyo kubanga kikulu nnyo twetaaga okugoberera ebintu bino wammanga. Kasasiro ku lunaku olwo si waakuteeka ku makubo nga bwe twakola nga bwe twalabye, si waakuteeka wansi. Kyabaddemu buzibu ki naye eky'okumuteeka ku kkubo? Mbadde manyi nti abantu baamujja gye mutalaba ne bamuleetawo musobola okumulabira amangu. Okumuteeka ku kkubo buli omu alabe kasasiro ng'ali ku kkubo mwaziba n'amakubo ge mulina okukozesa. Kasasiro oyo omuteeka ku kkubo alina amazzi agavaamu goonoona amakubo. Goonoona amakubo ajja kukulukuta agende mu myala amaliriza asaasaniddemu alabika bubi ng'ali ku makubo nga si bimuli mubina kubeera ku kkubo. Kati kasasiro ono kyovula ngambye twawudde Kampala mu bitundu bina ne tubawa abalina okunona kasasiro era tubayunze n'abakulembeze abeerosi meetings zetubaddemu olw'okusatu olw'okuna n'olw'okutaano nga twogera ne baani nga twogera ne ba newly elected chairpersons 1 2 twogera ne defense twogera ne ba VHTs twogera ne OC abapoliisi bamanye lwaki tukikoze kasasiro lume muteeka wansi kubanga yonoona amakubo n'okulabika ensi yaffe tujagala ng'erabika bulungi ereme kulabikawo bine kasasiro okukulukuta okugenda mu myala. Kati ekyo nga kizeewo tugenda kukola tutya kumuteeka kuki ku mmotoka tumobilize emmotoka ezo ez'aba private collectors. Bano ba private collectors bonna wamu ng'obagasse balina emmotoka ezisukka mu 100. Kati emmotoka ezo zigenda kubanga ziri staged buliwa oba n'ateeka kasasiro. Dokita, emmotoka ezo zigenda kutandika kukola mu ssaawa zino zennyini mwe tukolera bulungi bwansi oba kumaliriza kukola ne tubeera stranded? Zigenda kubeerawo mu ssaawa ezo from ssaawa emu paka ssaawa emu paka neera ne kaakati mweziri kati zikola nga zikola. Kati awo gye tuyita bring to track, leeta oteeke ku mmotoka toteeka wansi. Bwe mmotoka tenaba kutuukawo ng'egenda kuva wano nga mukkiriziganyiza n'abakulembeze n'abantu ng'egenda genda wano owa maama Nantungu ku muti gw'omuyembe wetugenda okukunga ng'ogiraba ng'etuuseewo ng'oteekako. Ekyo kimu. Ekirala kwawula ku lunaku olwo bw'oba mukuŋŋaanyiza waliwo ebiveera ebicupa ebyuma twawule kubanga tulina ababitwala ayina ogenda kufunamu ssente. Bano ab'emmotoka bagenda kutambula nabo ababitwala amasimu tugayina what's gundi app kweziri ani atwala mu kitundu kyo nga KCCA yetwagenda nga tubakola ki nga tubafuna nga bwe nkugambye. Kati bw'oyawula kasasiro bibulirawo leero tubadde kulambira nga tusomesa abantu okwawula kasasiro. Bwe twawudde bwe tugenza okulaba ng'omuntu amututte nga ne ssente yakoze eki waliwo yeesoose ssente n'azitwala. Oyawula ebiveera ebicupa ebivunda n'ebitavunda ojja kulaba nga babitwala nga totegenda kutegeera osobola okufunamu ssente bw'onoosumagira ng'emmaali bagitwala babiyita na mmaali. Ekyo kimu. Kwolwo lwennyini olwa National Cleaning Day ng'oggyeko okweyonja kwe tubeera buli lunaku wagenda kubeerawo ababitwala nga tubyawudde? Bajja kubeerawo.
bolongosa n'abalole bokka nabo babyagala tebabigatta muli balina ebiveera byabwe babiteeka ne bafuna ssente goba tuyagala kufuna ssente abazaagalawo webali naye nga kyabadde kirungi n'ozifunako naawe n'osanyuka n'olaba obugagga obuli mu kasasiro asigala kasasiro nga tomwawudde bw'omwawula ofuna ssente kiki ekirala ky'otalina kukola tolina kuwa kasasiro bano abantu abatwala ku wirubalo pozi nga atwala ku wirubalo kugitwala ku loole kwolwo oba ne munaku eza bulijjo mulimu abavubuka abayitaayitamu enkuba ebindabinda bayitamu n'obukutiya bwabwe teri kuwa bantu bwe batyo teri kuwa bantu abatali authorized kutwala kasasiro kubanga abali authorized betumanyi era betulina okukola ki okuwa bagende bamuteeke gye balina omuteeka ebuyala bano abalala tetumanyi bagenda mumuteeka bano abalala okumubawamba mmenya etteeka kyo bakirina buzibu ki it is your right babanga alinawo okumuteeka bw'oba oyagala kusigala n'oyo gw'omanyi ebeera ku ggwe etya kasita anamusuula awatali waggulu ne tumukwata nga tumulondola nga tujjawo tugamba twakugamba kozesa ono gwe tumanyi owa license ye tumuvunaana naawe nange amuwadde tujja kuvunaana kubanga kati it's supposed to be your responsibility gw'omumuwadde ng'omanyi akolerawa tubalambulidde abakola ki be mulina okukozesa kati abo tulina okukozesa abamu balina tukutuku abamu balina pikapu be bagenda ekiro ne bakola ki ne bamuyiwa ku makubo kubanga tebalina be basobola mutwala tosobola kusuubira pikapu evugwe kasasiro oyo ow' $1,500 oba ow'omutwalo oba emitwalo 2 amutwali paka buyala gye tumusuula kati teri kuyiwa kasasiro mu myala teri kwokya kasasiro ne bwe biba bikalu waliwo abalina enkola nti ebisasiro bisaaniiko bikalu biveera n'abikumako omuliro ebiveera ebyo obucupa obwo ebyo byonna bina plastics kasita obyokya ogwo omukka oguvaamu gwa bulabe kuggwa omuntu ne ku ebutonde bwansi kuggwa omuntu ojja kufuna ebirwadde kansa wuuna yeeyongedde ojja kufuna ebifuba ebitakoma ate bisinga kuyisa bubi abaana abato n'abantu abakulu kati kyova olaba empewo eyo gye tussa gyotasobola kugamba mukansiseemu eno oba nsiseemu eri bw'oba oyokyezza ojja kussa empewo eyo ejja kukosa omubiri gwo ate emale ekose neki n'obutonde bw'ensi guno omukka bwe gugenda guyina leeya gwe gwonoona kati amazzi ago bwe gatonnya ne rays ezo kyova olaba tujja kufuna kansa mungi nga yeeyongedde ate already tulina endwadde ezo nga zeeyongedde tetwokya kasasiro ekirala tetugenda kuyiwa kasasiro muki najogedde mu myala ekirala tugende tukonsultinge tubuuze ffe kasasiro waffe ani agenda omunona bagenda muteekawa tubuuze nga bukyali nga bukyali tuba tubuuzaani ssentebe w'ekyalo kubanga bo twogedde nabo tutadde press statement mu mawulire ku mitimbagano byonnaku 2 tubuuze tukkiriziganye bw'ogamba mbweyo wala nnyo twalitaddeko ne wano nawe emmotoka ndaba etambula bwe bamala okuteeka wali ne wano bajje bateekewo nga mukola ki nga mukkiriziganya wa kasasiro bwe bagenda omukuŋŋaanyiza kati awo ndaba nga mu olumaliriza enkiiko n'abakulembeze bano nabo beetaaga okuyita enkiiko z'ebyalo boogere n'abatuuze kye tubagambye bakkiriziganye naye ekirungi babadde bamanyi naye lwakuba abantu abamu babivaako bamanyi ebifo ebyo bye mwakkiriziganyako era mbadde mugenda okuteeka kasasiro naye lwakuba ku national cleaning ate mwateeka veranda ne muteekawa nedda bambi twagale ensi yaffe tulongoose tumuteeke kasasiro walina okukola ki walina okuteekebwa toleeta kasasiro ku kkubo nga tonalaba mmotoka tonakulaba mmotoka linda emmotoka etuuke olyoke ositule kasasiro wo omukube butereevu ku mmotoka tosigaza kasasiro ng'olinda lunaku olwo kyabulabe ajja kuvunda ofune envunyu ofune obulwadde ereete emmese ereete buli kyomanyi mutandikwe n'okuwunya ng'otereka kasasiro
ate nga emmotoka zibaweereddwa ku ssente eza wansi katusasule kasasiro oyo atuviire. Emmotoka dokita twazifunye ddi? Twandibadde tutandise okulaba ku njawulo nga batuyitaayita mu buli kiseera. Ekyo twakakikola naye tugamba katusooke tukole ki tubanjulo eri local leadership babamanye. Iddi w'ekibuga yakola press brief noza mwagiraba n'abanjulira abantu abo. Kati ekyali kigenda mu maaso nga tulina okwengeginga n'abakulembeze ku mutendera gw'ebyalo wansi mukkiriziganye mumale batandikira batandise dde okukola. Oba tomanyi baani buuza local council leader wo akubuulire. Buuza ssentebe wo ow'ekyalo. Oba muyita ssentebe w'ekyalo chairman oba defense n'abakyala bano babuyonjo. Abo bonna babuyonjo tubayina abo abasawo b'okukyalo bonna twabagambye. Dokita, abantu baali beemulugunya ku bantu b'ebikomera. Mulina enkola gye mutaddewo lunaku lwa bulungibwansi nti balemera mu bikomera byabwe ne batabifulumamu. Kati engagement eyo enkiiko zaate n'abakulembeze abeerosi ne tubagamba abakulembeze ba erosi abantu abamu baagala kukozesa mukisa ogwo okusigala nga beebase. Bajja kugamba mbu ba Seventh Day naye aba Seventh Day bamanyiddwa ku kyalo bw'obanga oli mukulembeze oba omumanyi. Kati tugende nga tubakubiriza bayina mukalakasa bagende nga babajjukiza okufuluma okulongoosa bagamba emmotoka wegenda okubeera. Ebyo byonna tubigambe n'ekirungi abakulembeze baagala ensi yammwe eyaabwe naye waliwo abamu ate abanafu oba abantu bakweteekamu obwesiga obakulembere. Kola ky'olina okukola. Kola ekikusuubirwamu. Oba kola ekikusuubirwamu kubanga wagenda n'onoonya ki akalulu. Abasinga baanoonya akalulu ate abasinga babadde bakadde ne bakomawo. Kitegeeza bakola bulungi omulundi guli. Kati era twagale ensi yaffe naffe tubeere nga tugyenyumizaamu nga tugamba bannange Kampala yaffe nga yo nnyonjo. Twali ali muntu akyagala kintu kirabika bulungi. Bulungi bwa nsolo eyasooka era abantu baali beemulugunya ku nsonga y'ebikozesebwa nga bagamba gavumenti bwe yabadde ereetawo enkola eno yandirowoozeza ne ku kabajeti akasaamusaamu tufune ku njeyo tufune ku zigiravuzi naye tetulina bikozesebwa bimala. Waliwo boolaba nga bakkamyala naye nga tebalina nabwe bebeesabisa ate nga kiyinza okuba exposinga ku ndwadde. Waliwo kabajeti akafulumye ku luno. Tewali budget yafulumye ku luno. Tulina okukozesa buli kimu mu budget yaffe naye tutuze tukola bulungi bwansi. Tuzze tuwaayo ebintu ng'ebyo ne tuwaayo wheelbarrow ne tuwaayo ebitiiyo n'omuntu ewaka oba olina okuba nga olina ebintu ebyo okuyamba okulongoosa ewukakaawo. Kati ogenda kulongoosa wawu wano wootambulira kyotasobola kukwata lwero okozesa ewaka n'ogenda n'olongoosa oba n'okozesa ekitiiyo olwakuba twagala nnyo buli kimu batuwe. Era omuntu agenda neewuunya n'agamba bannange omuntu bw'omugamba esasulayo 2,000 oba 1,000 bag ey'akasasiro ye nga tayagala. Baabadde basaba mutwalo oluusi n'ezisukkamu naye okusingira ddala babadde nnyo ku mutwalo. Oyinza okusanga bambi ng'omuntu zimukaluubirira omulundi ogumu naye kati bagambye 3,000 buli nsawo mu nzigotta 1,000 nsawo. Bw'oba tosobola ziwaayo omulundi gumu osobola okuziwaayo ng'otwalayo. Ziwali wadde ono owa wheelbarrow oba ow'akagaali oba owa tukutuku akutwalire akuyire ayiwe mu mwala ate okugenda okukosa buli muntu nga naawe mwoli. Ziwa bazze ne loole abamanyi kasasiro bagenda omuteeka. Dokita olina kyewakoonyeko n'ogamba abantu tebalinda ate lwa bulungi bwansi lwokka bakuume kasasiro. Wabaddeyo abeewera ng'agamba ate kati twafunye bulungi bwansi. Nze nkyamenyeka n'okusasula bano ssente za kasasiro. Kati abo baba tebakikoze bulungi ate baba kuba kasasiro
tumugeneratinga buli lunaku nga bwe natandise nakugambye. Kati okukuuma kasasiro ebyo ebivunda bivulula amazzi ne bireeta envunyu ne biyita buli kisolo kipesiti kyonna ne kijja ne biwunya. Kati gwe kyoyagala ate okuleeta ate oweeretera endwadde kibi nnyo. Kyova olaba bano abatwala kasasiro twabagambye mutandikireewo tufette buli wamu. Abadde tebalaba abantu bajja kulona kasasiro nga balaba kawenja batandika okukola ki okwejjako kasasiro. Tugenda okutuuka ku lunaku olwo nga tutwala kasasiro oyo owa buli lunaku naye nga tweyonjeza. Dokita, tugenda kuwumbawumba program naye mbadde nsaba mu dakiika ntono nnyo nga 2 otubuulireko ku nkola yammwe eyaweeyonje bwetambula eya KCCA gye mwatandika. Weeyonjera eri ku mulamwa ogwo gumu kusomesa abantu okuyonjo okwejjako kasasiro okugenda nga tufuuyira ebiku okutunuulira toyireti abantu bamanyi okuzimba ne bazimba ennyumba naye nga tebataddeeko toyireti noweewunya omuntu anti kyekyo nga bagamba gavumenti mutuwe community toilet kyokka ggwe oyagala kukozesa kataka koolina kujjamu bujja ssente n'otateekako toilet. Era balandlord mbasaba bw'oba ozimba funa pulaani kyekisooka. Pulaani kyangu kati okufuna pulaani. Bw'oba tobisobola ebyo nga kale okweso n'okola otya gwe wali agadde okusula mu nnyumba etalina toilet tekijja tekisoboka. Yes. Kati abantu babeere nga baba bakola ekintu kyonna abalandlord abatalina toilet bamodolinga ennyumba zaabwe bateekeko toilet. Omuntu asobole okufuna wagenda ate tulina ne guno omuze omuntu buli septic tank tumanyi tulina ekizibu kya sewer line tezituuka buli wamu ezitwala eza national water. Tulina on-site treatment ya sewage collection. Balina omuze ogw'okuteeka pipe ku septic tank bo babeere nga tebemputinga tebajjaamu kazambi oyo afuluma bufulumi. Kasa atuuka waatuuka aba afuluma bufulumi n'alyoka agenda buli mwala n'agenda manya bw'emyala gino enkuba bw'etonnya amazzi ne gakomawo naawe ogenda kulwala. Naye tugenda tukola kye tuyita operation nga kwe tusanga septic tank tugijjamu naawe omuntu akikoze ntumuvunaana. Kati ekyo mukikomye naddala moolo ezitwala ezina abantu abangi abo bonna okulekeraawo. Kati tukozesa weeyonje eno okusomesa abantu okutuuka wansi n'okumanya ebizibu ebiruma abantu ne babitegeera bulungi okumanya ebyo ebintu bya toyireti ne tumanya okufuuyira tugenda ebiku ebyo byonna naddala okusomesa abantu kye tusinga okwagala bweyonjera. Waliwo enjawulo gye mulabawo enjawulo okuva lwe mwatandika? Y'amaanyi. Ebifo twabeeramu olwasooka omwaka gumu oguwedde kwayonja abadde ajja buli wiiki. Kati okuddayo kasasiro takyali mungi n'abantu bamanyi ekyokukola baategeera mu balina okukola ki okuyonja. Kale tukweyanziza Dr. Siibula akadde katuweddeko. Njagala nnyo okwebaza okumpita okutangazaamu ku by'olunaku olwo olw'okukiliininga n'okumanya programu zaffe nga bwe zigenda. Weebale nnyo weebalire ddala. Twagala okwebaza Kingdom TV ebadde nnyo naffe mu kusomesa abantu. Mwebale mwenna abatuwuliriza ne muleka kye mukola kyonna ne mutulaba ne muyiga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abankuumire. Tweyanziza Dr. Akadde. Tuyanziza otusomeseza bulungi nsuubira gwe twatandise naye paka kati naawe tosigadde kyekimu. Mbadde munasingo Mary Namirimu program Kingdom Torch bwete bwegenze. Tugenda kuddingana lunaku lwankya okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 mu program Kingdom Torch. Nkukoowola okujja okutwegattako mu kusaba wano okw'okuyita mu kiro Friday Miracle Overnight olunaku olwayo twatandise dda. Kankwase bannaffe ab'amawulire amalindirire bakongereyo ku ssaawa 2 zennyini tovaawo. Musole bulungi mweraba.
Butereevu program Kingdom Torch olunaku olwaleero mwenna abali ku KTV mbalamusaako ne mbagamba musiibye mutya leero ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa 8 omwaka 2026 omwezi gutambudde n'omwaka okutwaliza wamu nagwo gutambudde. Amawulire abali mu kusomoozebwa okutali kumu nga muli balwadde obanga ofiiriddwa omuntu wo mu ngeri emu oba endala tubasaasirako ne tubagamba mwekwase Mukama Katonda nammwe abafunye ebirungi tubeebalizaako Mukama Katonda oyo eyabibasobozesezza obituukako ne tugamba nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Nze Munnasingo Mary Namirimu program Kingdom Torch buli lunaku olwokutaano tubeera wano ssaawa 1 paka ssaawa 2 ez'akawungeezi nga tukuba torch mu nsonga ez'omuzinzi eziba zigenda mu maaso mu ggwanga mu buli kkowe bibe bya bufuzi bya bulamu bya nfuna n'ebirala byonna tubeera wano nga tuttaanya nga tutambudde n'abantu abasinga okubitegeera tusobole okusobozesa abatugoberera mwenna okutambulira mu kumanya tubeere nga tuli ku peesi y'emu ensi ereme tuyitako. N'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira nsonga ya kasasiro nsonga ya buyonjo tulina National Cleaning Day tugenda kuba tulongoosa eggwanga omulundi ogwokubiri okuva gavumenti lwe yalangirira gye buvuddeko era olwo olunaku lugenda kubeerawo lwa mukaaga lwa sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omunaana. Tuli ne mukyala Dr. Sarah Zarang okuva mu KCCA agenda kuba akulamusako era gwe tugenda okuba nga tutambula naye ku nsonga eyo yennyini. Olw'okuba tetuba nakadde katutandikirewo ndowooza maama tusanyusa okulaba. Mwebale nnyo okunsanyukira. Balamuseeko. Balamusizaako mwenna abatulaba mwebale kubeerayo. Mukama nga mulungi atukuumye. Amiina. Tubeera nga tukyassa nga tuli bulungi. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Amiina. Mukuliko eyo embuga. Twavaayo. Yennyabo. Mwabadde embuga ne Lord Mayor Ssalongo bali mwezo ne ED omukyala Sharifa Abuzeki nga mugenda okweyanjula n'okulambulula ensonga ze mugenda okutukolera nga bannakampala mwaggumira alhamdulillah. Mwebale kusiima. Nsonga ya bulungi bwansi ne kasasiro mu Kampala n'eggwanga okutwaliza wamu naye ng'okusingira ddala Kampala tugenda kulongoosa eggwanga omulundi ogwokubiri nga 29 KCCA yetegese etya? KCCA kino ekyokulongoosa ffenna ne tuwaayo essaawa 3 twakisanyukira nnyo. Abantu bateeke buli kimu kye balina okukola balongoose kubanga okulongoosa kulina emigaso gyagyo mingi era gye tubadde tuva tubagamba nga tukola weeyonje nga tubagamba nange tweyonje tubeere nga bwe tuli bayonjo olw'endwadde obujama buleeta n'okulabika obulungi nga tweyonja. Kati nga KCCA tusigazza omulamu ogwo ogw'okweyonja nga tutegese tutya nga tutegeka nga tugamba mweyongere okweyonja buli lunaku kubanga kasasiro ono tumufulumya buli lunaku. Nga Kampala tufulumya kasasiro nga 2500 tons buli lunaku. Buli muntu akola kasasiro oba afulumya kasasiro wakati wa obutontonu 7 ku kilo emu buli muntu. Kati ne tulanga be tulinda omwezi okugwako ate kasasiro abeera mungi. Naye kino bakiteekawo buli muntu yeeyonje naddala abagamba babeera bize. Buli omu akwate olweyo akuute ennyumba ye agende mu public places akole ki ayonje. Bw'obanga guweeyonja buli lunaku oba ku lunaku olwo ng'olwedde oba owanyirira musobola okwekolamu omulimu ne mufuna ekifo ekya public ne muyonja. Kati nga KCCA twasiŋŋaana Kampala tugitemyemu ebitundu 9. Kati nga buli kitundu nga tukiwadde kampuni esobola okugyayo kasasiro kubanga twasanga nga kasasiro tavaayo mu bantu abasigalamu nga kampuni zino zetubadde tukozesa nga zirina ebitundu binene ate nga tebituuka ki buli muntu. Kane tugamba watya kampuni gyeziri ezijjayo kasasiro bwetwongerako ku namba ya kampani ezo Kampala ne tujawuzaamu mu bitundu ng'ebya gavumenti byajawuzaamu ne tubawa
eyo kampuni ejja kubanga kirikatakako okulaba kasasiro bafeffekera buli muntu ne bajjayo kasasiro aye nga tukozesa n'ebisale ebyo kanso bye yayisa nti buli baaga ya ssente bweziti buli baaga mu maka g'omuntu enakuba ya 3,000 buli nsawo akasawo akaka kilogramu 5 ate mu bantu bano abenzigotta bo nga basasula 1,000 buli kasawo. Kati bw'obalaabalamu oba osasula ssente za wansi. Kati tugamba abantu tubagambe kampuni ezisobola okukikola ekyo kituuke buli muntu bafune schedules bajjeyo kasasiro oyo. Dokita, tugende mpola. Oyogera ebitundu ebyenzigotta okuba nti buli kasawo kanusu 1,000, oyogera ku Naakulabye, Kasubi, Kiyaye, simanyi Kiwunya, Katanga, ebitundu bwe bityo yennyabo luba 1,000 buli nsawo. Kati nga lwaki tukola bwe tutyo? Omuntu mu NEMA, mu mateeka aga NEMA n'amateeka agatutwala ba public health gagamba buvunaanyizibwa bw'omuntu okulaba nga wabeera wayonjo ate nga ne kasasiro amuggyako mu responsibility. Kaakati bw'onootandika okusasula kasasiro oyo ojja kukijja bwakikakatako okumukendeeza. Katunga omukendeeza otya okwewala okwongera ku ssente z'omusasulira okijja kukakatako okumukendeeza kubanga gye tutwala wajja kujjula. Kati oba olina omukendeeza ate tumuggyemu n'ebyaki eby'omugaso. Kati nga ggwe ekinaakuwaliriza okumwawula abambaga kasa bamutwala naye kati okumukendeeza n'omugaana n'oddayo kutandika okukola ekikapu kyo bw'oba oguze eccupa yo n'obeera ng'osobola ogiddamu n'ogikozesa oba n'ofuna eccupa gy'osobola okukozesa okusinga okukola ki okugula amacupa buli ddakiika n'ofuna ekiveera ekyo ky'osobola okuddamu okukozesa kubanga oyagala kukendeeza bungi bwaki bwakasasula oleme kusasula ssente nnyingi. Bw'oba obadde ogenda mu katale eggula bintu byakozesa waka n'obeera ne shopping bag n'omanya nti njiwamu buyiyi obuveera n'obugaanako ebyo ebipapula ebijja mu ngatto biki n'obigaana osobole okukendeeza kasasiro ono gw'otwala okuyiwawa. Dokita, oyogedde ku kigambo ky'okwawula kasasiro. Abantu bakyalina obuzibu n'ensonga eno. Kasasiro mwawula nti era nsinziira ku ki? Kasasiro twasalawo kasasiro tumwawule bwe tuti ebivunda byokka n'ebitavunda byokka. Lwaki? Olwa space eno abantu baba tebalina space ya bitundu bingi. Netugamba tutandike ne kino ekyangu. Ebivunda oba omanyi ebiwata biki nga byo bivunda byawule kubanga ebyo ebivunda bw'oba obyawudde tusobola okuggyamu ebintu nga fertilizers naawe ewakaawo osobola bw'oba ng'olina ku space osobola okusima ekinnya n'oteekamu n'obikkako n'afuuka ki? Nerifuuka ttaka. Nerifuuka ttaka kubanga byo bivunda ate bino ebitavunda n'omala emyaka emeka tebijja kukola ki? Bisigalawo ne byonoona obutonde. Kati ne tugamba tumwawule kyekisooka. Bw'omwawula osobola okufuna abantu abakuwaamu ssente naawe n'ogattako ku ssente z'olina ate kikuwa n'amaanyi. Bwe twogera ku bitavunda mulimu obuveera, ebicupa metals, ebyuma, ebyatika. Kati nga KCCA twagenda ne tumapinga ne tufuna abantu abo ne tubagattana ne banks biki basobole okufuna bizinensi eyo ekola ki okugula ku bantu. Bantu ki be mwagatta ne banks? Abavubuka n'abaana kyobula babayita bakawenja. Basobole okuba nga balina ssente ezo ez'okkuwa ng'obawadde ki? Ng'obawadde bakuŋŋaanyiza nga wabyawudde bulungi bayitamu ne bakuwaayo ne kasente. Kati okuddayo ku National Cleaning Day bwe twawulamu ne tukwasaganya bano be tufunye ne abatutwala be tuyita abakulembeze baffe basobole okukkaanyaako ku bitundu ki loole we zigenda okupaakinga. Kati bonna ng'obagasse tufunye trucks ezisukka mu 100
muno mu Kampala mokka aba ne parishes ezimu nazo zifunye kati baba balina okutuula n'abakulembeze ba local council 1 chairman kati ekyo nga kiwagambye bakugambye mbu kasasiro akendedde ne mukkiriziganya loole ne parkinga wa mutwaleyo kasasiro. Tugende mpola dokita ku lunaku olw'okulongoosa abakulembeze naddala okuviirala ku mutendera gw'erosi balina okukwatagana n'abavunaanyizibwa ku kutwala kasasiro ono bamanye nti wano emmotoka wegenda okuggukira kitegeeza n'abatuuze bwe bamala okulongoosa we bateeka anti bajja okuteeka naye nga tukola bring to track we wali okubuzaabuzibwa leeta ku loole toteeka wansi bw'eba tennatuukawo anti kati mujja kuba muwuliziganya mumanyi sheduyo eyaki loole weeneyitirawo weenejjira okusinga okukwata kasasiro n'ogenda n'omuteeka ku luguudo gwemanya kasasiro agenda waka motoka egenda ku parking era ojja giraba balina mukalakaasa abakulembeze ba BHT baffe bajja genda nga babayitamu nga mumanya naye twabagambye dda kino si kya lunaku olwo lwokka tutandikirewo abantu tugende nga tubatambulamu nga kasasiro akola ki kasasiro aveeyo aleme kubeera mungi ku lunaku olwo nga mungi ate nga tumuteeka ku makubo. Dokita bwe twalongoosa gye buvuddeko olulyo lwe twasooka okulongoosa twafuna ekizibu ky'okuba nti abantu baalongoosa kasasiro n'abeerawo ebbanga nga tannaba kunonebwa tulina ekiseera nti okuva ku ssaawa emu ku makya paka 4 we tulina okukwasaganyiza bulungi bwansi ono bwe zituuka abantu bagende bakole egyabwe kati bwe tumaliriza okulongoosa ssaawa nyanga ziweze kiba kitegeeza mu bbanga eri emmotoka mwe zigenda okujjira oba ate tulina obuvunaanyizibwa obw'okuzirinda ate twamaliriza tulina ebirala ekirungi ojja kuba olwedde bakukolera kubanga twabatandiseeko dda twafunye enkuŋŋaana nabo abakulembeze abeerosi buli division twagenze nga tumiitinga nga tuteesaganya engeri gye tuleese bano abapya n'ebizibu ebiriwo tubigonjodde tutya ne tunaakola tutya ku lunaku olwo n'okugenda mu maaso kuba tetwagala abantu bakuume kasasiro paka ku lunaku olwo olw'okukola national cleaning day ate nga kasasiro avaayo buli lunaku ateekeddwa okuvaayo kati bw'olinda ate kijja kuba kya bulabe gavumenti yakiteekawo tukiliininge n'ebyo ebifo ebyo ebibi ebirala ebya public byonna nga bibeere nga bikiliiningirwa naye era waliwo abantu abatagaana kukiliininga wadde omuntu alina okuba nga yeeyonja ozze obiraba nga tutambula gye tubaddeeyo mu bantu nga bo kasasiro bamulabanga ebimuli oba bamulabanga ekintu ekiri awo kaakati abantu ng'abo gavumenti ezze ne bagane twerongoose ate naffe okola weeyonje tuba twagala kubazibula maaso tubagambe nedda wano tolaba bw'ojjawo kino ebiyenje tobiraba emmese togiraba mujja kufuna n'emisota nedda bw'oba ate olidde ku sowaani tebagitereka wansi gijjeewo ogenda ogyoze bulungi kati ebyo nakyo kituyamba okusomesa abantu bamanye mbu si kirungi kubanga tetweyonja ate bamanye buno obulwadde bukwataganyirwako n'obujama abantu abo bemusanga nga ddala mu butuufu kasasiro tebamutwala nga kikulu mulowooza kiva ku ki oli n'abeerawo nga tafuddeeyo nga kwegamba alinga ye yabivaako buba butamanya oba beetaaga kubanga bababuulirira gye baakulira byebyo n'obajjukiza n'obagamba bannange kasita amazzi ogayiwaawo ne galagama ensiri zigenda kutandika kuzaaliramu ogenda kutandika okufuna omusujja gw'olwala oba olina omusomesa era tulina n'abantu abatambula mu bantu ng'ojjawo clean up batambula okuva ku luggi luno ku luggi nga bagenda batambula nga basomesa abantu nju ku nju n'abasomesa ekyokukola amasowaani bagooza gati ebikopo temumansa n'osanga omuntu mu maka ge naye ng'amansizza alidde amazzi g'omuceere amaze okwoza ayiye ku kkubo amazzi ga sabbuuni bagayiye ku nguudo ate ng'amazzi ago aga sabbuuni goonoona ki goonoona enguudo
tamak naafa ne mufuna ebinnya. Kati nga tuddayo eri kuba nakyo kyagala nnyo abantu bategere tugenda kukola tutya. Tugenda akadde kanaatera okugira tunaatera okugenda mu Bulango. Njagala we tuddira mu kitundu ekyokubiri tutunuulire bye tugenda okugoberera mu clean-up eyo naddala National Cleaning Day biki bye tugenda okukola biki bye tutakkiriziddwa kukola ku mulundi guno. Mwa evaluatinga cleaning eyasooka mwabiraba byatambula bitya? Yali nnungi kubanga abantu benyigira mu ekyo ne balongoosa wadde abamu baali mu mokari niira bakilininga kuba ne bajjayo kasasiro ffe twakitwalanga ekirungi ennyo kubanga bamwejjako ne batandika okugeneratinga omulala naye nga tubagamba kasasiro abalina kuvaayo ate n'okulongoosa tuba tulina kukola kukikola bulijjo. Eno National Cleaning Day ezze kugattako enkomeredde tujje tujjanga okulinda okunaaba kati gwe oba oyagala kunaaba mulundi gumu mu mwezi kubanga ojja kuwunya si kyekyo oyagala toyagala olina okuwunya n'ogala n'osanga omuntu nga ye anaaba mulundi gumu mu mwezi nga ye tekimutwali kyansonyi anaabako abazimbi anaabako mu maaso n'ebigere n'atambula n'agenda naye ng'okunaaba okusenya amannyo okweyonja kirina kubanga kya buli lunaku ate nga kirina okuba nga oba tonaakwebaka sooka onaabe bw'ozuukuka era naye namwattu baagala yebuuza nanaabye neneebaka nasuze siina nnyo mbasangayo kiki ekinaabya ku makya mbasangayo eyo n'omusanga ng'amaze ne wiiki namba nga tanaaba nga mukulu ng'awa nsonga ki bannakampala obeerabidde naye ate n'osanga omulala nga ye bambi yeenyiriza n'anyirira n'atyako lipstick n'etyako n'akawo n'afuluma naye nga waava nze naawe katumala okuwumulamu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tukyali ne Dr. Sarah Zarango okuva mu KCCA tutunulira nsonga ya kasasiro na buyonjo mu Kampala n'okusingira ddala olunaku olwa National Cleaning Day oba bulungi bwansi ow'eggwanga lyonna omulundi ogwokubiri agenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno lujja kuba lunaku lwa 6 olwa ssabbiiti ejja tovaawo.